Nkwanirizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza obba ng'otuwuliriza bali kwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV. Amawulire agaguddewo olunaku lwaleero geewuunyisa era kino tekibangawo olwaleero gwe mukwano gwange yenna yenna mpuliriza. Gwe yenna yenna yeekuumira ku Yugi Update TV. Gano amawulire tegabangawo. Mwami Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'alangirira Joel Ssenyonyi mbulambalamba nga wamufudde cabinet minister omupya agenda okuba ng'alwanyisa obuli bw'enguzi mu ggwanga. Kino tekibangawo era kyewuunyisizza. Wabula Joel Ssenyonyi yavuddeyo n'akkiriza ekifo kino kye bamuwadde, obuyinza obupya bwe bamuwadde, kuba agambye okibanga kyakulwanyisa buli bwanguzi mu ggwanga mba mu gavumenti ya Uganda, nze wendi era wonna wonna gye bali nja bafuggaza era ekifo ekyo nkisanyukidde era nkisiimye. Wabula tabadde yekka. Robert Kyagulanyi Ssentamu abaddewo nga naye agenda mu maaso n'okuperereza obuyinza obupya bwe bayinza omuwa mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Era ze zino ezimu ku nsonga ze bakkiriziganyizzaako. Mwami Yoweri Kaguta Museveni agambye Robert Kyagulanyi Ssentamu amuleke afuge ekisanja kino kyokka kyokka, alekeremu ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba abeere ng'atwala mu ggwanga lino, ye olwo basooke bamufuula olwo Prime Minister. Robert Kyagulanyi Ssentamu ekintu tavuddeyo kuwakana nti nno oba nkiganye, wabula agambye kanyine nkirowoozeeko. Naye nga ye Joel Ssenyonyi asazeewo okutwala obwa minisita bwe bamuwadde, era kino kyewuunyisizza eggwanga era nga bagamba abawagizi b'ekibiina kino ekya National Unity Platform, Joel Ssenyonyi nga leader of opposition agenda asobola atya okwasaganya bino ebintu ebibiri, okubanga agenda balancing oludda olw'opposition saako n'oludda olwa gavumenti, kubanga ki ekifo akikkiriza era agambye ye muntu omutuufu okulwanyisa obuli bw'enguzi mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kaakati kino olowooza kigenda kubeera kitya ggwe mukwano gwange ali yampuliriza? Nkutegeeza nti nno kajjooko ka leero nga luli olunaku olw'okulimba ndi kansubire nti kakunyumidde, kansubire nti kakoze bulungi, kakoze ebirungi ebitagambika. Bategeeza nti oli ku Yugi Update TV kosinza obba ng'otuwuliriza, webale kwekumira ku mayingo gano. Gwe atannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako nnyo. Kajjooko kasheyalinge katambule era nga mbagaliza olunaku olw'okulimba. Mukimanyi nti nno leero Fools Day, lunaku lwa kulimba. Mikwano gyange abaliyo mbalamusizzaako, abali e Qatar, Dubai, Oman, Saudi Arabia, US, mbatumiddeko nnyo mwebale kwekumira ku mayengo gano. Mukola kyamaanyi nnyo kubanga mwababezezaawo amayengo ga channel eno. Mbagala nnyo mwebale kwekuumira ku Yugi Updates TV. Yes, oli ku Yugi Updates TV kw'osinzira okuba ng'otuwuliriza ggwe mukwano gwange yonna yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko okoonene mukadde. Temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli w'osubscribing obeera otufollowinze, kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kuba ng'okifuna ggwe mukwano gwange. Leka okeepingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga. Gwali yampuliriza abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali e Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Ndwana Kenya, Nalekani, Menyani, nammwe abali mu Asia, mbatumiddeko nnyo mwebale kwekuumira ku Yugi Update TV. Mwe mubeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu, wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza. Mwebale kuyimirizaawo channel eno, mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So munamuna abatajjangako mu comment section, mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe, mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo, naye jangu mu comment section oteese, toteekako buteesi linnya lyo. Mujje mu comment section, mwe abasharinga, aba likinga,
namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Enamba y'essimu gye mbateeredde awo eya nooti 726 nooti emu 6794. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ne ngenda mu maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogw'ogenda okuwa, gw'ogenda ottiikinga, gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyatabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka essa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Updates TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso. Mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategeere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mubale kwekumira ku Yugi Updates TV. Mubatana subscribinga mugere maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.